This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Why? Tokowa pichi? Zino yakamalo kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now bebaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyosobola okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Kasobola okutuuka mu budde. Lero tuse mu budde kyewunyisa. Emmotoka wagiparkinze. Emmotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balama ride now, let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyo ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma emitwe n'amannyo. Bamukozesa ride now buli w'obooli essaawa zonna bakukima. Ate bali very professional mbagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Kakati waliwo genda funye nagajje ku kisaniya eruzira. Mukyala wa Nixon agasirwe ayina omukyala gwe yagenze naye eruzira. Mbu bamatize Nixon agasirwe mbu agambe nti Kayihura ye yabatuma okutta Kagezi. Yono muyiro gwenkuwa waddala. Waddala. Era ab'ebyokwerinda ababadde mulyaawo mufune bwiino ffe tuba ne bwiino bakunoonyeeko tebateekwa kunnoonyaako batendekebwa kunoonyereza banoonyereze omukyala eyagenze mu eruzira ne mukyala wa Nixon agasirwe ne bagezaako okumatisa Nixon agasirwe apininge Kayihura. Nixon agasirwe yabagambye nti oba munzite ne sijja kuwaayiriza muntu atalina kyamanyi ku nsonga ze. Kati ndowooza n'olakiraba nti waliyo abantu abakiri emabega abaagala okukubira ddala Kayihura ave mu kintu kino. Era neeraliikiridde nnyo Minaana bwe nawulidde ng'agamba Kayihura jangu onnyambe ologologologolo ne ŋŋamba nti Minaana engeri gye bamukubye ne bamumenya embiriizi tavaayo n'atendewererwa. Naye era okunoonyeza bwe kuba lwakuba nti ate abali mu bitongole ebikuumaddembe ate be balwana Kayihura. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nambooze Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina
Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwaza sule ewange akyala abo bola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kazibwe alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Ani Megatron omanyi waliwo omuntu otunulanga side ennungi tunuliranga mbi osobola okuwangala n'abantu siwe kiri kati zi Megatron ntunulira side ennungi naye Megatron season eno akantu kabadde kabatuga akantu okepanka bankubira ne baŋŋamba Kasuku tuweeyo interview bannange kintu nga kitabuse ne bagamba buli muntu njagala abeere waali njagala kikutabukireko okiwulire kati ekiriwo channel zaffe ezisinga zikola current affairs ande kyendaba kati ku YouTube twetaagayo omuntu ng'akola oba byafaayo oba investigative ng'ezo kintu n'akikwata n'akinyweza naye tubadde tugezezaako okulaba nti no tuweereza abantu baffe ebintu ebibateekateeka abagenda okwesimbawo abamaliriza okwesimbawo abasuubira okwesimbawo abali mu byobufuzi bonna tubadde tubawa pozi gwa kalulu wakavaamu nze zakalulu nakavaamu ekyala kiri Dubai eyo kyangamba yagala okomyewo Kwezi atunyumize nze olaba kakati gundi ebibiina byonna biyimpa kaadi PFF babadde bampadde kaadi DF baagala kumpa kaadi naye kyenjagala okubuulira bwana Kasuku nze okujjako ng'okutte kati ekitono ennyo ekitono kyentandikirako miliyoni 2 n'oziteeka ku akawunti yawe nezibeerako kati nina omugagga yampadde ebifaananyi byonna mwami Kwezi nkuwadde ebipande byonna ne handbills nja kuziyiwa mu constituency yonna ne mugamba ate amafuta aganantambuza nago gateereko ddala aganantuusangayo kaakati nze okumpa ebipande ne handbills ate nkwate mu nsawo yange wesasulira amafuta sasula amafuta nsasule public address system ne mugamba tekijja kusoboka nalabye Abraham Luzzi yavaayo n'agamba naye abalonzi tobamwongera ab'emitiiyana yabawa emigaati gye yabawa ebintu otegeera abantu baali balowooza nti osaaga bw'obyogerako wano kubanga akozesezza emikutu egy'enjawulo omuntu gwe yawa pikipiki yatusanga tuli mu process y'okumuwa pikipiki najja n'atwegattako ate kikwasa ennaku musomesa we era n'agamba kimusonzeeko kimala ono musomesa wange kankole ki naye ebigambo byakozesa ku mikutu egyo abamulaba namusanga enkyakya zimujjudde atambudde nnyo enkyakya zikoze ki nze mutumidde ajje weyaweera pikipiki tugamuwamu pikipiki meka 2 era alaba ku luzza amugamba ajje ku muzikiti omukulu emityana yawa pikipiki tugamuwamu pikipiki meka zake tetusonda tujja zisonda naye wamba temutuwa muleke ebyokutuwa ebyo okutuzza mu luleereetu olwo tetujja bikkiriza
bw'oba otuwa ekintu kituwe wano omwami oyo yasiimyeyo abalokole yabakubye abasiraamu tayagala kumanya zisoba nakiisaaga kyo abakyala omukatale tayagala kumanya ani yabikusaba era bw'aba byagala wano tetuwezawo bantu 3 mitwalo 2 etumuliza piki ye tuwerawo naye mulekeraawo okutuwa ebintu ate ne mutulangira femutusanga weetuli ate ne mutulekawo kati ndabye obuzaavu ekubye omutwe olunaku olwaleero ng'egamba 2026 poll politicians need 1 billion to win. Waliwo abaali bagaa nti Kwezi yajja milioni 10. Bina zinakozesa bina se. Anti waliwo gaa nti wagula enkumbi za milioni 10 ne bagaa nti Kwezi nga sente yazijjawa. Ne mbagamba atamanyi kalulu yakoogerako. Kiringa kivvulu nga wakitegese. Kamilioni akusaba milioni 10 ne weesanga ng'ozimuwadde. Neggwe nze neewuunya abantu abampisaamu amaaso. Sigaano omulimu gwaffe guyinza okuba nga tegutusasula nnyo. Naye ate jjukira nze okujja mu mulimu guno already nali nakola dda. Nali mu bbanka nga nkola. Nenzijja mu mawulire. Mu mawulire nze Kasuku omanye enkola eyange gwe mbadde nkolamu. Butereevu. Kasookedde nva mu kalulu nzimbye essomero. Nga nvudde mu kalulu. Olina essomero eri ewammwe? Baliyita batya? Kololo Junior Stars. Eri Emitiana? Nalizimba nfudde mu kalulu. Nzimbye ennyumba endala self contained ewakiso nga nvudde mu kalulu. Abaana bange basoma. Nguze poloti endala kwenzimba guest house nga nvudde mu kalulu. Eggali yiyo nvuga mpya. UBR. Waleese? Kakati nga droppinga mukazi nengamba Kwezi. Kikyategeeza. Kakati Kwezi omugambe ki? Gwe myaka 5 olina kikyokoze. Awo. Gwagamba nti Kwezi kubanga kati essomero tebalizimbisa mitwalo 5 wa milioni 5. Otandikira milioni 10 okweyongerayo. Self contained ennyumba tebagizimbisa milioni 5. Poloti genzimbako guest house oyo mozaji manyi ne gye twagigula. Tebazigula milioni 10. Gwe wayigiriza mozo okugula poloti obo. Era namugamba nti gula ettaka sente zibaziteeka mu ttaka. Bw'otateeka sente mu ttaka oba toyira ky'oli. Zile motoka gula kubanga motoka necessity. Gwe gule motoka esobola okutambuza ne kutuusa w'olaga. Ne tuteeka sente nyingi mu motoka. Teeka sente mu ttaka. Kati mozaaguze poloti ziwera nga 6. Owulidde. So abantu baleme kulowooza gundi sente azijjawa. Tuyinza okuba nga tukola omulimu gwe gumu naye ng'ate nze obuwongo bwange n'omukisa byanjawulo. Engeri gye bikolamu. Kati mba kubanga njagala n'akalulu kano. Era miliyoni 2 mbadde nzirina. Zosobola okayingiriramu. Naye si ye priority yange. Era nebaza mukyala wange yansesezza. Yagambye nti bannange yakutulogera n'ova mu kalulu yatuyamba nnyo. Akalulu kaali katabuse. Kubanga buli lwangambako mu byakalulu nga bwe tuba twogera ebintu ebyakalulu bireke. Twogere ku development endala. Naye akalulu omuntu yenna atannagenda mu kalulu agenda mu kalulu naddala mwe bagenda okuguza kaadi. Bannange tugenda kujja kubalambulako mu malwaliro. Nga pressure zibakubi. Mugenda kudduka wano mugende nga Katongole wange bwe yagenda Katongole tukanti Uganda yamunyiwa. Yayina omulimu ogumusasula milioni eziwera 4 ku beat. Naye abulwa amabanja ge yeewola nga agenda mu kalulu. Yali takyasobola beat nga takyasobola kumuyamba sente ezo. Nakati kangende Patrick Mujuko omulaba. Yagenda. Owulidde. Si byali byangu. So omuntu ogenda mu kalulu kakati abalonzi bonna bateze. Milioni kino 10 kye basembayo wa president kyasaanuula abalonzi. Abalonzi baga nti muli mukulya. Mutugamba nti Museveni agenda kumbe mulya. Mateeka ki ge mwawakanyako. Nga tewali kati omulonzi yenna yatandikidde ayagala sente. Abalonzi baagala sente. Tukana abakaadi. Bw'oba mu kibuga nga weesimbye mu kibuga baagala milioni 2. Naye Emitiana ndabye waliwo omusiraamu gwendabye yabitaddemu entondo. N'agamba nti Luzzi oba yabasanga basonda sente n'agamba piki agibawadde. Abagambye akime piki bagenda muwa 2. Bwazikime musiraamu tokola entondo. Genda ono ne piki. Omusajja temwamulonda. Teyayitamu. Ebyo kati byaggwa. Abantu banyiiga. Abalonzi nalaba kati naye kati nalabye Anita takomawo mu kalulu. Anita nti abantu bonna yabaguze n'abajjamu.
Anita Mongo. Anite. Evelyn Anite. Takomawo mu kalulu. Jesse Miyingo yakavudde. Muyingo naye yakavudde. Muyingo wachi yakavudde. Yalangiridde. Anite yagamba yalaika okuba yakoowa abanaku. Naga yakoowa manyo. Muyingo wachi takomyewo mu kalulu. Yagamba nti no yakooye. Yakooye okwegayirira abantu. Omanyi waliwo ekiseera wekituuka n'owulira ng'otamiddwa. Nze kankubuulire. Nze wake wange mu kalulu. Natuulanga mu ntebe zange. Buli muntu yenna n'ayingira mu nju. Afaanana atya bonna obaaniriza. Buli omu maama, taata, kakati waliwo ekintu ekizibu ennyo kye njagala mbuulire mu abagenda okwesimbawo nga mutunze n'ebintu byammwe. Owulidde? Nga mutunze n'ebintu byammwe mugenda okwesimbawo, njagala kino nkibabuulira olwaleero nga ndi ne kasuku. Mukitegeere nti nno ogenda okwesimbawo n'obanga oyina ekitundu ky'ogenzeemu, katugeze ngereza eri ewaffe kasanda akati otuddeko ne bakasuku muli mu kunywa ku kakyayi oba kasoda n'obeera awo Honorable Kwezi wategedde nti kakati ate nno eri gye wasuubiza omuceere mulumbe nti omuceere tebagwagala, omuceere bagwetaaga, ate gwe wasibiddeko olukoba noga nti naye nkoze ntya kakati nti mufune waawo we mugenda ku dduuka nti sente nzikuteere ku ssimu oline munno olaba comfort kati bw'ogivuddemu otandise okweraliikirira ogenda okuwulira ng'owegindi ow'ekiguda kubira Honorable enono gye wagabye enkumbi jjo nti omusajja kyalesa akkoze wano ate kiyitirivu simanyi nti oba tunajjayo n'akalulu omusajja ayiye ssente wonna abasajja bonna benalabye ow'enkumbi bonna bali wano bazina mazina omutima ne gutandika okwambuka tegukyaterera abadde anywa akasoda n'akacyayi olwo ogenda okukavaako oba okyali mu kkubo banno nobaga nti bane mwategedde ti kankomewo naye nga tokomawo nti nno ogenda kukomawo naye ogendako mu buliri weebakeko osobole okweraliikirira eyo ofuna akadde ak'okweraliikirira nga toli mu bantu kubanga bw'oneeraliikirira mu bantu bajja kukulaba nga ataliiwo agambe nti ate ono munnaffe anti nga bakulaba otulaba oti tokyabajega oli mu kweraliikirira oli kumufubi nodda ewaka ofuna akadde ak'okweraliikirira oba okyali mu kweraliikirira eyo nga bagamba Honorable nti ye anti bakuyita ku niigiina okimanyi ti nno twasuubizaayo Honorable akantu weekati n'ogamba nti lubazi n'ozikwata n'ogenda oba tokyalya oba tokyanyumya kyovula tuva mu kalulu nga tukoze nga tufaanana bubi nga tufunye n'endwadde ekitegeeza akalulu ka kusibalo yensonga ki bano bo bagenda waliwo eyo mu west baŋŋamba ibo baminisita balinga babiri ye alaba enkya mugenda kwewandiisa nga ajja ekiro sente mmeka tayogera naawe bino bya wiiki namba ajja n'ekikutiya sente mmeka oveemu nti miliyoni 10 ziizo mulinda musajja amwe kujja nga tajja ekyo kyekisinga okugenda mu balonzi okunoonya akalulu era Anita Mongo kyakola ye bw'atunulira abagenda omwesimbako bammeka nti we bati nga atandika bajjako nankali gwe oyagala mmeka nti nze njagala 10 gwe wammeka nti ndi wa 2 gwe mmeka buli aw'amaanyi ng'amugjamu ng'alekamu buno obujenjegere obutabugula ng'ajja mu kalulu tojja kumenyeka naye kati nze aladde n'omusajja wange supplier wange ow'enkumbi yabadde ngamba yankubiddeko gyo nti Honorable Kwezi tuddayo mu kyalo nti koza mbadde nkyatuna nti mbadde njagala okole mangu booking y'enkumbi kubanga yaleeta trailer okuva e China nemuga nti kaninda akalulu ka luno ndabe okukeetegereza naye sijja kukola order naye ateeze alina okula enkumbi chifu kampeyina wange kankulaga essimu yakagikuba eddakiika mmeka tuli mu ssaawa 5:22 yakagikuba ssaawa 5:18 ambuuza ekigenda mu maaso aswamye okulya katonda wange n'okwanjula ateekateeka okitegeera kakati eyo yembeera ey'akalulu bannaffe ke bagendamu si kalungi tetukabatiisa kubanga tetujja kufuna bakulembeze nga bonna tebeesimbyewo ayina obusobozi agende
bw'obanga otandika butandisi bya bufuzi toteekamu ssente genda oyogere bakumanye tojja kuyitamu ku mulundi ogusooka okujja ng'olina omukisa munene nnyo naye akalulu ojja kuwulira ne akalulu kalimu omukisa nako bw'oba tolina mukisa toyitamu kati nze saayina mukisa nayina ssente mu beesimbye bona nga nze nzibasinza ne saayina mukisa oguyitamu abantu baga nti akalulu kabeeramu eddogo kayinza okubeeramu eddogo you never know naye nze sirogangako ku kalulu tewabirabako saabirabako wabula nze kye nalaba be bapoling agents bange be nasanga mu tawuni ng'olwedi twamaze dde okukola plan ey'okukumba akalulu mbasasudde ne basanga mu kibuga Bukuya nga bangamba babawadde ekiro emitwalo 10 nga bonna batamidde nga bali tebantegeera nakuntegeera nenkubakuba obusimu awo nenyandayanda bannange kakati ate kiri ate abagenda okukakuuma ate nabo baagala ssente ez'amangu jukira bw'oba omaliriza ssente ziba zikuweddeko nye ntandika okufunafunawo obusente kasiri ezimulawo yampayo bagyali emitwalo 10 nempereza ne bagenda naye mbaweereza okutandika okukuuma akalulu nga ssaawa ziweze 4 kaba katambudde bano be nasasula baabagula emitwalo 10 naye nga jjukira be baagula emitwalo 10 nali nabawa amasimu buli omu nga namugulira essimu mbadde mba facilitatinga mwaka mulamba buli kimu kyonna abaana kugenda ku ssomero yenze waliwo eyali omulwadde ku kitanda namujjanjabira kumpi emyezi 3 oyo yasinga n'okunnyiiza namujjanjabira emyezi 3 ng'agenda kufa bwe nasanga mu tawuni ng'atamidde yalina kansala kakati akalulu si kangu tobeera kusuwa ddiiru nti ngenda kuwangula ate era ekyo kisinga n'okutta abantu buli agenda mu kalulu ng'amanyi nti ali kusuwa ddiiru agenda kuwangula oyo tujja kumuziika bwe genda ng'omanyi nti ogenza ku betting era ssente z'oteeka mu kalulu zifiise nze kyovola nze ziri ssente endala tezannuma ssente ezannuma zaali za NSSF zewajjayo kubanga ziri nali nazibala dda nti nfu naye era ba NSSF bwengenda nenjipangapanga ebintu byange ssente ne ziyitamu nenzifuna ng'akalulu katatera n'okuggwa nga ssente ezo nali naziplaningira dda kuzimba ssomero era kyobola bwe nava mu kalulu nenteeba ssente nazimba essomero ntuukiriza ekirooto kyange kati oli director mulamba awedde emirimu naye katonda yakusaasira awo abantu ssebo bamanyi okukola ebintu ebyo n'ataddangulu akalulu kakambwe bannayavuwalira ddala era bangi nnyo nze kakati ngenda netunuulira bamu ku baali ababaka beewaffe Kasanda babeera muno nga batambula bataayaaya tebalina ssente simanyi na ssente za byabufuzi ezo bwe zaakula nazo tosobola zirabako abantu baggweramu ddala kakati waliwo abantu abagenda mu kalulu nga ddala tagenda kukawangula naye nga badde mu paliamenti ekisanja kye agenda kusinga obuyumbayumba bwe bwonna bw'akoze mu kisanja abalonzi babutwale bamuwangule akomewo nga talina kakati ate n'oyo awangula be banaba bamuwangula naye alitunda bwe yakola ate naye kugamba bwebintu bwe biri sayiko yakufiisa era nze nebaza Kazibwe Bashir yalengerera wala Kazibwe tagenda koma ataano naki wayogerako naye yazimba essomero twabaddeyo eyo bayitayo Kyamira na Kirebe eyo n'oyingira munda eyo ngako nali bakasiba nti naye gye yazimba Kazibwe Bashir yateekayo essomero lye ssomero ddene ne TV ye naye eri eyo TV eri eno gyendi Salama Road kakati bw'abanga yateekawo essomero lye nga tamu asobola okufissa obukadde bwe 10 n'abulaba nga tebuliiko muntu akonkona waka mugezi nnyo yesala ku balonzi nayinvestinga ne kati oyinza okubuuza omubaka nga Sewungu n'omubuuza Sewungu investment zo ziriwa agakatona nga talinaawo tegisoboka nga ssente yonna omusajja abadde mu palamenti abantu abo balaba buuza Nambooze ajja kukubulira nti ninawo nnyumba yokka waka kyekyobugagga kye nasinga za nnyumba mbuulirayo omunnabyabufuzi yava mu byobufuzi ng'omulaba wa ddala mu mpogu saagala bangi nga wakabi nga yava mu byobufuzi yensonga lwaki abantu tebaagala va mu byabufuzi obiveemu osigaza ssente kubanga sooka olabe miliyoni za 3 z'omuntu zaafuna agakano ogenda okumaliriza omwezi ekinene nnyo ng'osigaza miliyoni 5 kyokka ate nga weewola kubanga bwe bagenda wali mu parliament
banka zijja bamanerenda oyagala kwekubako nfuufu oyagala okugula akataka oyagala okuzimba akazimbe nosooka weewola ssente oyina excitement eyo nozeewola kakati ogenda okutuuka ng'emiliyoni 3 tegakyatuuka olwo ofunayo miliyoni 10 n'ezi kyokka constituency naye ebanja abafu balinga abafu abalwadde emikolo gy'ekkanisa ejja niigiina egy'emizikiti ejja abasajja abo ne boolaba beekweka tewali ssente ne bagana okuddayo mu constituency politician yenna oba omuntu ayagala ebyobufuzi ayandibadde nga talina mulimo nga yasoma naye nga kireereese n'agenda afuna opportunity ey'okufuna omulimu. Baatugamba nti edda baatugambanga nti omunabyabufuzi yandibadde bano abasajja abakoze oba ekyo omusajja ali myaka nkaaga mugagga kati ye nga talina nsonga lwaki omunnyonnyola nti oluguudo tetulukola kuba alumanyi amanyi abaddeyo amanyi kye lutegeeza okukolebwa. Kati nze nkomawo 2031 mu kalulu nga maze investments stabilize nze kubanga nali mpapye nga ndowooza nti nja kubifunamu ssente nkole bino kati byenkola nagenza okulaba nga tekisoboka konze kati kansooke nkole bino investments nga nsobola okufuna obukadde 15 omwezi ngende mu kalulu bwe kaligaana ku mulundi ogwo nkomawo nga sizirika nga nina wenzija ssente osigala cash flow weeri ate ekyokubiri bw'ogenda mu byobufuzi ng'oli muvubuka bwe bikulema oba tokyasobola kubaako wookola buli muntu atya okukozesa wamanyira ssente nnyingi kyovola nti bannabyabufuzi abasinga bavaayo baddera mu diiru zino ez'okubba ettaka diiru za kutunda golodi wampewo biki ebyo tebava ku mapoliisi naakati olaba nyinza okuwa example eya muganda wange Mabikke yagenda mu politics nga muto ndowooza olaba agezaako okukola comeback nti yagenda muto so singa yagendanga mukulu yandibadde kakatta kyayayaana kukola ki komawo ate comeback yetwala ebintu tugende ku muganda wange Sozi Kaddu Mukasa ye munnabyabufuzi yekka gwe naakalaba avudde ku station akalulu n'obeerayo mu parliament emyaka 10 n'okomawo ofuna emitwalo 5 ku station yali mu parliament emyaka 10 years kati nova nga tokoze investment yonna ayinza okuba nga sinti takoze investment nga naaliwo olwa passion nedda ssebo kati nze Kwezi nasuulawo omulimu gwa Busogaroyo sente nali nzifuna mu bungi nga njagala neekozesa era neekozesa okitegeera Sozi Kaddu Mukasa tokyagendayo Busoga Busoga nasuulawo tawulo nga ndaba obudde tebummala byenkola ng'obudde tebummala nensuulawo tawulo omusaala gwali musava nali mu ssente nnyingi miliyoni 2 nenkita buli mwezi kakati nagenda okibalamu nenga nti ng'olina ovuga n'ogenda ejjinja buli weekend ofune miliyoni 2 simbi waliwo abaziyayaanira ssebo naye omulimu nagusulawo nenga nti no kanconcentratinge ku byange neekozese ate nange ntandika okukozesa abantu abalala kakati nange ndaba nina abaana benkozesa abalya ku nze nina abasomesa bensasula nina biki kugamba nendaba nga okwekozesa emyaka gino kakati ntandika okujja okufukamira ewa Kasuku kyate muzeeyi munnange mukulu Kasuku olina mwana muto ku nze nga nkuyita muzeeyi omwana yalwadde nakoze ntya akati ebyo nedda omuntu va mu parliament era nze njagala nnyo Kasiba Ante Moses lima emmwanyizo lunda agamba alunda embizi nene labi akomawo takomawo nabaddeyo ku weekend we nalabidde n'essomero lya Kazibwe Bashir takomawo yangambye Kwezi kansooke nnindemu mala okuzimba ebizimbe nsooke mpumulemu ku balonzi nja kukomawo 3 nga maze okwetereeza okitegeera naye okujja mu byobufuzi nga by'osuubiramu ssente oli mu lumuzi 2 fine oyo aba mulungi kubanga ali ku kisenge oyo bw'ayitamu afuna naye kati nga nze Kwezi alinawo ko kenninawo okujja mu byobufuzi ate bitwale ne kano kennina nali ne Luka Kagenyi some years ago Luka Kagenyi kati RDC we Masaka eyo loza constituency ya Mpoga mwennyene ya RDC wao twali tudde ku washing bay eyabeera nga wano emulagaawo
ogirabaawo eyali round yemulaga walikengula wasimba za ambulance sajja yali akiikirira basayiriza eyo Kyankwanzi ono Samu Semugaba aba bamuyitaani nerabira erinnya that is 2000 kala guli akalula kagwa guli omwaka kali gwa mwaka ki akatali ka 2016 2016 waliyo Samuel Semugaba yali mukwano gwa twasoma naye kakoma ndoza ali 20 ndoza yajja mu 26 ate yajja mu 2016 yajja 2016 yajja 2011 ke kambabazi ke kaka 2011 yako ke kambabazi akeka 16 akamazi ke ka 16 kati yajja 2011 yes kati mu meetinga ajja around yao 2015 yao 14 yo Semugaba Samuel twasoma naye kakoma ali saidize simanyo ndoza yaina ko kusomero bichebi ndoza yoyo somesa achali ayina ne kidabo kabini achali mbyofuzi yabivaamu twali naye n'agamba ebyofuzi byamusanga ine somero lye nga ina ne taka pitiri ebintu bye n'agana naye ebyofuzi bimwegezaamu yagala mujjako bintu bye ettaka yalitundako hafu yalina kumpi mayiro Kyankwanzi hafu y'ettaka n'agitunda essomero simanyi oba akyalirina kati addamu buzzi kwebanga n'okuzaawo enteezi era yaŋŋamba yali awo ng'anyumiza lukka simanyi oba yoyo ng'anyumiza lukka ng'amugamba nze sigenda komawo mu kalulu era kati sidda mu balonzi sente nga benzifuna bwenzeeriira sikyalina nkubira simu sente kange nga bwe kavuwa eri gy'otegedde bwe kajja bwe nkatematema n'abaana basoma bulungi empuuta teva mu seffuliya naye luli nga mutetenkanya bale mufumbe ebinyeebwa muteekemu entula ate nga ye omulonzi akutetenkagiza agenza kugulira mukyala w'ennyama nze nga nagula gomesi bino ebibiina by'abakyala bya Niigiina nga abakyala mbagulira gomesi ne byesibizibu bambalira awo ne balyoka bakuba amazina agali agaabuledda ne gwe tuvuganya naye bwajja ne balyoka bakubagali bannange nze Kwezi era nze bwe tupulira omuntu agenda mu kalulu mulaba ng'ente eri mu lufula nze mulaba ng'ente eri mu lufula erindiridde okugisala era badde basuubira nti mwenna nti nja kujja mbavuganya nze Kwezi mundeke sigenda kujja mbavuganya nze neekolera nakasuku bintu byaffe babeere bagumu kisaawa yonna ekintu tekijja tokota tekisoboka kyempulidde nalabye nti nalabye naye akawunti nalabye Kagwanjala agamba eri fake eya Democratic Front nga bagamba mbu baaniriza Kazibwe Bashir neŋŋamba nange bantaddeko ekifaananyi ku Democratic Front nabaddeyo ng'abajjo nga balina emikolo gyabwe ne batuyita nga gwe kasuku bwonompita ku mikolo gyo batuyita ate kati ffe tuli bannabyabufuzi tuwabula ne tuwuliza ne bigenda mu maaso so bwompita nga guest sisobola butajja naye tekitegeeza nti oyo kakata memba no obwa memba oteekwa okuba ng'olina kaadi y'ekibiina okitegedde naye ekintu ekya Democratic Front kinaakola kijja kukwata PFF ejja kukwata ne DF ejja kukwata naye kati awo muba temuwadde Museveni wiini nti Museveni agenda kusooka afune wiini ekisanja kino ne mutabani wajja kufuna ekisanja ekijja myaka 2036 bali baawo awo ebyobufuzi bijja okutandika okutereera kyovula nti ze zijja 31 bwemba omulamu bijja kubanga bitereddemukko kubanga abantu bakyasuubira nti weevu ekyasobola okukola weevu tegenda kukola toyogera bootyo naye oli baatugamba ekyo ebyo tebijja kukola biki abasajja balina rekodi the opposition ekyasiza otwala ba MP abangi naye mwana wa kituufu naye abantu baalina essuubi lingi essuubi lyaggwawo ate n'abakulu bibasuubiza abantu kyovula nti nina emiggo ginyooka kati mu kyalo owe waffe baamugobye Nsambuushabe Kasanda North yali wa Nuupu baamuyisa mu mwanyi nga n'omulambo guli awo tebamukkiriza guziikako Flavia Nabagabe wano emyanzi njogera kube waffe bokka naye baamuyisa awo ne Gomez Kateba Zambule okitegeera naye wa Nuupu Kabuye kugamba si byangu abantu tebakoze tebadelivalinze kakati abantu bagamba nti no
ebibiina tubiveeko tulonde muntu asobola otuweereza so kati kukuna omuntu tuyinza olaba individual merit abasinga era ba independent bagenda kubeera bangi ba independent bagenda kubeera bangi naye kinsanyusizza ogambe Kazibwe bagamba ayina essomero ayina essomero naye nga simanyi nti liri awo Nakirebe ate ddene ddungi lya primary abaana ayina era waabeerera ddala ye nga director naye kati abalonzi be yabaleka motoka weezi ezisomba abaana buli kimu weekiri anti abalonzi be ye yabaleka ekyabalonzi kati nazo ekyabalonzi bwekito bwe kirina okuba kati nze bandekawa nze bankubiranga essimu eno netuuka n'okuggwako omuliro nagula essimu eno nagigula mu kampuni ya Tekino nga mpya nengamba kangene n'essimu empya etaggwako omuliro nga bagikuba olunaku lumu neggwako omuliro naye amazima lwe bampangula enkeera saafuna ku ssimu yonna nazibya olunaku nga sifunye ku ssimu enkubirwa kakati bo baatulekawa bo bamaze okunuuna bakuleseewa nina omwami omu nina omwami bamuyita Serugooti ali eyo Kasamba yampisinga ennaku z'omwezi 5 ngenda ku kyaki yaabwe bambi masondereko ku ssente z'okuzimba ye yajja ewange ne pikipiki ne mulengera mu ddirisa ng'aleesa amatooka amawagule ne muwogo n'ebikajjo ng'akalulu kamaze okugwa ninayo omusajja omulala bamuyita Nyansiyo Bosa yajja ewange n'andeeta ebikolo waliwo n'omukyalo omulala neyiba wange yemmanga naye yaleeta ebikajjo ne muwogo naye constituency yonna ng'ogyeko lino eyankubira nga ndina mu bulumi buhonale bwatuwa enkumbi kaakati ensigo tugikoze tutya kaakati abantu ekikanga ekyo ng'ogamba ng'obasaasira nze sisaasira mulonzi mulina kweyisanga kimafiya buli sayidi yeeyisa kimafiya abalonzi beeyisa kimafiya naawe abeesimbyeko olina kubeera mafiya neffe twabeeranga bantu balamu tuvuulaba nti ebigambo byatambula bwebito okitegedde nkugambye ebintu si byange Segona y'omuwulira eyatwala ezizo yatwala ezange Segona nga bawadde 10 poza n'asumuluka ku luno olw'amagoola newalukaga nga be bamusumuludde Segona tagaba wadde omunwe gw'ennusu layira katonda wange mulondera ku llo enkola eri ya Democratic Party yennyini DP egumire tewali munna DP agaba nnusu naye Segona akazza Segona ayinza obutakazza singa tebamuwa kaadi ya Nuupu yokka yeemununula naye batagimuwa eyabba ezo yabba ezange talina waayita kubanga nabo baakoowa ebisanja bina myaka 2 eyazibba ezizo naye tetugaana naffe tudizeeko ebisanja ebina Segona Nambooze benkana gundi Lutamaguzi yanoonya ekyokusatu oyo nno yatwalayo namulaba atwala ebitanda mu malwaliro ninga nti at least oyo yadelivarinze kyokka bano ono taddizayo ddala wadde kati gwe mbuulira Nambooze yali agabye eki naye bannaye Kwezi ng'okedde olwanisa omukazi gwe mbuulira nti yagenda mu ddwaliro egi n'ateekayo ati ayinza okuba agaba naye nga ffe tetumanyi biriwa mukazi wattu baamufera n'ennyumba gye yagula mu Amerika eddoola emitwalo 3 baamuguza mpewo yali simanyi nti ne mu Amerika batunda empewo Kwezi lekeraawo zino zonna zeyafuna mu bulwadde zino zeyakuŋŋanyawo mu bulwadde naye bannaye Kwezi ono si Bulaka Meiro njogera buyino kasuku nze njogera buyino ebyokusaaga ekagambye byebyo nno nze ebintu bitunulidde bwentyo ogambye baamufera ekyasatu baamufera emitwalo aga $, n'omwana yali mu nnyumba n'akola ki ne bamugoba ate omuntu yakimpa muntu wa munda nnyo ku lusegere naye yagamba nti omanyi kwe Kwezi kye twagwako ti omukazi mumuleka akomewo mu paliamenti n'atakomawo ayinza n'okutufaako mwe Kwezi mwogerako waaki omukazi konzi nti kiki
tukimanyi nti n'ennyumba y'omu Amerika baagifeera wano omwana waffe gye yabeeranga ono omwana yali atabuseemu n'omwana yakomawo okimanyi Kwezi omanyi embeera gye tulimu amabanja konze mpanise maama Nambooze komawo omanyi atamukute yagamba oyinza okulaba miliyoni eza 3 ne kasuku naawe ospendinga okiraba nti nno sente ezo teziyinza kumala tovulaba bwe bujja buno 10 obw'okuyisa etteeka lya UPDF Act babusika bwajja zino ez'ekisanja bazisika tebakulima nti waliyo opposition agaana sente bonna sente bazirya kyenkanyi nina munywanyi wange twabeeranga awo ng'awola sente ku bbululu omwo netumuguza essomero eyo bujjuuko ze nalanganga n'ebirango bye namusanga ku Central Bank mugana wange nibumpa ku sente 10 kye mwafunye nagamba nti Kwezi 10 kya nnyambye konza aha Manilinda babadde batwala ebyange nensooka mbawaako 7 bawummule emiliyoni 3 katigentetinkanya bino kuziika kukola ki owulira so abantu abo tebabeera na sente kyova olaba nti teweesiganga mubaka wa paliamenti buli omu muyala bali bubi naye nga tefe abalonzi ffe tubafuula okubeera obubi tubasaba excessively buli kimu mubaka wa paliamenti gwolooza abantu bameka abafa mu constituency nawulidde nti Zambali naye yazeewoze afune kaadi si kituufu ekyo si kituufu ekyo kyo nja kiteekako omukono nange nakiwakanyiza naye yakiŋŋambye neŋŋamba muganda wange Zambali akoze ensobi ki eyo naye Zambali kati ennaku zino bamutaddeko blackmail nnyingi anti waliwo abamukuba mu mawulire awo simambo bamugobye simanyi abadde ki n'ebyo buli lw'obeera ow'amaanyi kati oyo blackmail bamulwanisa baagala bamuteeke ku collision course n'ab'oku kitebe wali bamunyiigire naye ate Zambali ndowooza munuupu kuba esimbyewo ewaffe ndowooza yaaliwo kubanga Wakayima teyajjeeyo mpapula Zambali nze gwendaba waawo Wakayima tagenda komawo mbu baamusaba miliyoni 600 nga talulina n'agamba tajja kusobola kati akalulu agenda kavaamu agenda kujja independent niyo omuntu ng'okoze tiketi temuba makulu ng'okoze naye bw'oba nga toderivalinze yoyogera nga byantiisa bw'oba toderivalinze weetaaga support ya tiketi naye nga nkoledde abantu ndi mu constituency eno nayikondo egize lino eddwaliro litambula bwe liti kino kiri bwe kiti nze byenkoze bye byeyogerera nga mumpa akalulu tiketi eba tengasa abo abalwanira tiketi be bannafu mu constituency tebaderivalinze kakati baagala maanyi ga tiketi Wakayima bw'oba okoze gwe totawana na tiketi gwe tulage byokoze nansana bimala tubirabe kyekyokka nti bannange nti essomero lino twalisummusa eddwaliro lino narobbinga mu gavumenti erikola babiti oluguudo luno nze narobbinga naye tolina kyolagawo wadde akamu kati abalonzi batandikirewo okitegeera muto wange so ebintu bwe bityo bye bitambula nze sigenda kudda mu kalulu naye abakagendamu mbasabira mikisa myereere ate era sibamalaamu maanyi mugende mugezeeko mukisa gwammwe kubanga ensi bwetu tulina okubeera n'abakulembeze naye olw'okuba nti nno ebyobukulembeze bino byafuuka bya ssente tufiirwa abakulembeze abandi badde abalungi olw'okuba tebaagala kuteekamu ssente kaakati ate tufuna bano bajjuwa kale omanyi kankubuulire abasajja bano kyovulaba abatasoma nnyo abali mu moderate awo bagaggawadde nnyo okusinga te baprofesa tosobola kusanga profesa agaggawadde bakalculatinga akati awo nfuna mmeka nino profesa gwe nalaba yazimba eyo ennyumba ewaffe naye yazimba buyumbayumba yasooka n'asiba ekikomera nga nti era n'omugagga ajjawula emmoto yagenda okuzimba obuyumba bwammala amaanyi nga nti profesa omulamba buno wazimbye so baprofesa bakalculatinga nnyo ekisusse ekibafiirako okulemererwa okukola ebintu Kwezi Robinson naye omuntu ali moderate yateekamu atala afiya n'ayita mu kyovula nti bagaggawadde nnyo
nzo oyinza okutunda mu arcade ezo neziri mu kibuga Kampala nga teziri temuli mu z'abayivu ngezirimu ez'abayivu za permanent security lababa sente za government nga zezirimu naye ngezisigadde z'abasajja bano abataasoma nnyo naye nga basajja basuubuzi balina ssente. Tubaagaliza ekiseera ekirungi, nze mbaagaliza emikisa, naye Mukama bw'akuwa n'oyitamu kola ekisanja eki okola investments ez'obukadde bwo. Abalonzi balobingira ebintu gye biri mu gavumenti. Osobola okulobinga eddagala, enguudo, buli kimu. Tekikwetaagisa kuteekayo ssente mu constituency okuggyako ng'oli munafu mu byokola. Lw'okwata ssente kati nga mukulu wange omuto wange Kawalya ye tateesa mu parliament kati yayina kudda ku kyalo Lubaga kutta nte, kola mipiira, biki ebyo kuziika nnyo kubanga talina kyateesa eri n'okulobinga talobinga. Naye nze bwe mbanga ndi nga anti abantu bafferoza baategedde bulungi nti omulimu gwa MP kwabo basinga kwagala kulaba ng'ozze mu kuziika otegeseeyo emipiira. Okuziika kanziike. Naye ekisinga obukulu ekkubo eriva ebbawalakata okutuuka eri waggulu ku St Andrew kandi lobbying baliyiwe chorus ndifiireko ngende mu council za municipal nveewo ngende mu parliament lobbying baliyiwe chorus nzije tulonkinge nduveeko nkwate ekirala nkirobbying kati essomero nakyokoledde okuva libaalikoona myaka 5 yali mwana okugenda okulobbyinga Minister of Education essomero okulizaawo nakyekoleddeyo wa wali Kasubi lya ssomero lya government naye genda olobbyinga olifiireko okubawo olukuŋŋaana abantu basabe ebirowoozo nti tukoze tutya bannange abantu bajja nakusaba ssente amazzi amalungi ngenze wa mwami Kasuku kapoloti kano fuuti 5 ku 5 tusaba okatuwe tuteekewo amazzi agana serving a community wano mu kitundu kyaffe bagaleete amazzi gajje ogende ministry ya water bakuleetere ojoga launching sabe ogende mu kitundu ekirala nawo gateekewo kati bw'oyimirira ku kazindalo oyimirira ogazibwa ne bwate wali tiketi bannanga amazzi ga wali abantu munywa amazzi ndowooza bulungi nnyo babajjako siringi 5 ofuna ebidomola 5 wali nateekawo amazzi wano twazimba kaabuyonjo ey'olukale ze nagikulemberamu ebitongole nga ekitongole kya CD webiri ebisobola okutuzimbira zikabuyonjo noziyoola public toilets naye omubaka n'okunira n'obanga effumbe n'otandika kutegeka mipiira bameka bagenda mu mipiira so abantu abayayanira tiketi beba batakoze omuntu akoze nze ne bw'otampa tiketi ng'osigala ogenda mu maaso eddwaliro lyaffe ery'Ekasubi ery'Ekawaala nagenda mu gavumenti ne balisummusa kakati Faro Hospital ne ba ku health center webale nnyo kakati ate tetwakomaawoka Ekawaala ne twongerawo n'eddala ne tuliteeka wane Namuŋŋoona oba mu Kigobe nalyo ng'oyogera by'okoze abantu nga babiraba bajja gamba nti kate twagala kikisajja kiddeyo. Now emboozi eno tetugireese kugaana abantu kusimbawo kwesimbawo nze Kwezi muleesa akuwe experience agenda mu kalulu era solution ogirabe wano ku ending agikuwa nti gwe toyiwa ssente kolera abantu ebintu byetaaga bakolerwa nguudo zirobinge zikolebwe amazzi gatuuke ku bantu amasomero amasannyalaze okusingawo ogenda mu bibiina bya niigiina mugenda mu mipiira n'ebisigadde oba okitegeera so agenda mu kalulu tukuwadde story yiyo kubanga buli kintu kyonna gye kiri mu gavumenti sente gye ziri naye bano sogera na minisita gundi ate bwe nayogera ne minisita gundi bajja kanti nalidde bwera nedda ikola omukwano ne minisita omulobingeko ekintu ajja kusooka wuwo abantu bo bakirabe genda wa minisita miyingo mu gavumenti miyingo essomero affe lino linakyekoleddwa olaba baali kuba abaana baffe tebakyalina we basomera naye munnange mbadde nsabujjeko ewange onkyalireko ku ssomero oyita abatuuze miyinga gye mu bajeti bwe banaaba nga bali mu kuzimba amasomero mu bajeti bajja kuteekamu kubanga ne minisita akusapootinga naye ffe kuguguba sijja kwogera noono ono bwe nayogera naye bajja kamwanalidde kakati mu paliamenti mwanonayo ki okitegedde mukolagane n'abali mu gavumenti bebalina ssente naye mwe mwagala kubeera Museveni agenda
Museveni agenda ku mulundi guno tumutwala era agenda ffe bw'agenda tufunamu nkyabalonzi tulina kye tufuna. Museveni yalina budget akalube kaggwa mukwatagane naye mukole service delivery naye 10 mukirya ezaki muzirya omusaala mugulya fe abalonzi tubafunira muwa ko mu abalonzi kamujje mutwale nga bakwabya kati ng'otandika kukabira tiketi yeye embeera nga bweyimiridde olunaku olwaleero tubadde ne Kwezi Robinson mbadde nina ebibuuzo byange mbadde njagala omubuuza tulaba Nixon baamukwata waliwo omwami gwe baakuttaawo mbuuza siina buzibu okujjako ng'ogamba nti nno obudde bukuweddeko tinyinza okugaana naye bw'oba ombuuza kati ate nze lwaki mbuuliramu ssebo kayuula jangu nnyambe bangaye wantwale wa Kagame. Olwaleero Abdunul Semuju amanyiddwa ennyo nga Minana omusirikale wa poliisi yali ku kabinja ka Flying Squad aleeteddwa mu kkooti y'e Nakawa okusomerwa emisango egyekuusa ku kutta eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi. Semuju alabise nga tasobola kwetambuza yekka era abasirikale ba poliisi 3 be bamusitudde okumutuusa mu Kaguli. Mu Kaguli, Minana alabise ng'ebyokuyimirira yadde okutuula tabisobola era bw'atyo n'asaba omulamuzi asooke ayimirize kkooti basooke bamuwe ku kyokulya ng'agamba nti amaze ennaku wazindaba nnya nga takomba kukaamuntamu. Bw'atyo omulamuzi wa kkooti eno Dafina Yebare ayimirizza olutuula nga wano Minana we bamuweeredde akatogo ne soda okulya ddemu endasi. And I have also made arrangements for your earlier complaints of being hungry to be addressed. Ku ssaawa 9 kkooti ezzeemu okutuula era omulamuzi n'asomera Minana omusango gw'okutta Kagezi n'oluvannyuma n'amusindika ku meera eruzira okutuusa nga 8 omwezi ogujja ng'oludda oluwabi bwe lwongera okukuŋŋaanya obujulizi obumuluma. Minana yeegase ku musirikale munne Nixon agasirwe n'abantu abalala 3 abaasindikibwa edda mu kkooti enkulu ewozesa bakalintalo okwewozaako ku by'okutta omugenzi. Okukwatibwa kwa Minana n'agasirwe kyaddirira poliisi okuddamu okunoonyereza ku musango gw'okutta Kagezi ng'esinziira ku omu ku bajulizi ab'enkizo mu musango guno Daniel Kisekka eyabuulira kkooti nti omusajja gw'amanyiiko erya Nixon lyokka ye yabawa omutete gw'ensimbi n'abalagira okutta Kagezi. Omulamuzi Yebare alagidde nti Minana yeekebejjebwe bulungi okuzuula embeera y'obulamu bwe era alipoota ereetebwe mu kkooti lw'eddamu okutuula. Omukulu ono takkiriziddwa kubaako kyayogera kubanga omusango ogumuvunaanwa gwa naggomola era nga kkooti enkulu yokka yerina obuyinza okuwulira. Nixon wali omumanyi agasirwe bulungi nnyo anti ebirayo bigenda mu maaso. Nixon agasirwe y'omu ku baali yali mu kusookera ddala yali akuba ngatto mu kibuga Mbalala. Nixon agasirwe n'ayingiramu engalo empanvu n'atandika okubeera highway robbery. Bwe yavaayo mu ku mulembe gwa Wembule bwe gwajja gwa Eric Kayanja Jeno Katumba Wamala ye IGP. Omanyi baayina enkola bafuna ababbi abakuukutivu ne babayingiza mu Wembule ne batandika okuloopa bali abalala. Nixon agasirwe waayingirira. Owulira bw'ayingiramu ne batandika okukola omulimo. Ekiseera ekyo bwe kituuka Wembule bagifudde ekizibu etandisa ate kakati kuba abantu ne bw'obanga olina omukazi wo oli ayagala mutwala bakuteekako ekyobubbi ne batta ne baga nti Wembule eveewo. Wembule yalinga ekola ebyo we bagigirawo yali nkambwe ng'etandisa okutta abantu abataliiyo. Oli ne bamukayanira ttaka nga bakutta Wembule ne bagijjawo. Kakati awo Katumba Wamala waaviira mu poliisi ne bamuzaayo mu maje. Jjukira nga Magala ate olwo yali ku Wembule afande Magala. Magala addira abantu 69 abaali mu Wembule agamba nti Jeno Katumba Wamala Jeno Kayihura olaze mu poliisi njagala abantu bano bayingize mu poliisi bajja kuyambako okukola omulimo
bali 69 nga Nixon Agasirwe kwali era Nixon Agasirwe afande Magala oba gyali yonna nkimanyi naawe okimanyi ye yakola recommendation y'amaanyi na recommendinga Nixon Agasirwe ewa Kayihura nti musajja mukozi era tamufiirwa newankubadde ebiseera bisinga bakolagana nabo baba tebakolagana naye olw'engeri gyakolamu ebintu bye yenjawulo reporter bwegamba Nixon Agasirwe nga bamuyingiza muki ne bali 68 abalala kati jeno kale Kayihura bw'abeera mu poliisi aga nti abasajja bano beetaaga okugenda okutendekebwako bafune ku magezi ga poliisi amusindika ekabalye gye batendekera poliisi Kawesi mbiseera bye yaliyo agenda bamutendeka obusirikale yali mulungi nnyo mu kunoonyereza kakati bamuleeta mu kitongole ekya special investigation simanya unity eyekireka CIU SIU bamuleeta mu ekyo kitongole atandika okukola akitegedde kati bw'atandika okukolera mu kitongole ekyo eyo gye baakoleranga emivuyo gyabwe owulira nono 8 gwe nalabyako ab'amaziga alajanira Jeno Kayihura waliwo olukwe kakuzi olw'okwagala okulinkingisa Kayihura n'abantu bano kubanga Kayihura akomawo ate Jeno Museveni gwe yeesiga akomawo kuki akomawo kusebo nga Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Jeno Kayihura akwatagana ne Jeno Muhoozi President Museveni yeesiga Kayihura okukwata ku Muhoozi okulaba nga amuyigiriza ebyobukulembeze kubanga ye muzeeyi agenze naye ate Jeno akyaliwo amaanyi ate Jeno Muhoozi mukwano gwa Kayihura kati bano bagezaako nnyo okulaba nga balwanyisa Kayihura mu kiseera kino abamukube bamugirewo ddala kubanga bawulira jja nga Ssaabakunzi w'NRM ate ag'omunkubo gagamba nti muzeeyi wakati mu kisanja ayinza okulekera omwana kati omuntu gwe yeesiga yekka Kayihura okumukwasa MK bakole kati bano abakuba Kayihura mu kiseera kino balwana kufana kuwona okulaba nga Kayihura takomawo kakati waliwo genda funye nagajje ku kisaniya eruzira mukyala wa Nixon Agasirwe ayina omukyala gwe yagenze naye eruzira mbu bamatize Nixon Agasirwe mbu agambe nti Kayihura ye yabatuma okutta Kagezi yono muyino gwenkuwa waddala era ab'ebyokwerinda ababadde mulyawo mufune bwino ffe tuba ne bwino bakunoonyeeko tebateekwa kunoonyaako batendekebwa kunoonyereza banoonyereze omukyala eyagenze mu eruzira ne mukyala wa Nixon Agasirwe ne bagezaako okumatisa Nixon Agasirwe apininge Kayihura Nixon Agasirwe yabagambye nti oba munzite naye sijja kuwaayiriza muntu atalina kyamanyi ku nsonga ze kati ndowooza nolakiraba nti waliyo abantu abakiri emabega abaagala okukubira ddala Kayihura ave mu kintu kino era neeraliikiridde nnyo 8 bwe nawulidde ng'agamba Kayihura jangu onnyambe ologologologola ne ŋŋamba nti 8 engeri gye bamukubye ne bamumenya embiriizi tavaayo n'atendewererwa naye era okunoonyeza bwe kuba lwakuba nti ate abali mu bitongole ebikuuma ddembe ate be balwana Kayihura kyekizibu ekiriwo awo kakati embeera bwetyo bweri Nixon Agasirwe yajja kubeerayo ne 8 agende abeerewa eruzira naye nga bakireese mu kiseera kino nga balaba nti nno omulimu guno ogwa Ssaabakunzi wa NRM Kayihura bagenda kugumuwa ogwa Secretary General gwe baagala okuguwa Secretary General ekirimu Todongo yagenda okiddamu kakati awo balwana nga bwe basobola nti Kayihura bamuimplicatinga ku musango guno ogwa mada agenda luzira abatakyasobola kola comeback kakati bo baagala bano abasajja abalwana ssebo tegusigama nti baagala gavumenti bo baagala kutwala kintu Kayihura ajja balemesa okutwala ekintu okiwulidde oyo gwendeeta nno mupya
taliko na nfuufu oba ettoomi ge bayitaga taliko nfuufu muganda wange Major General kakati Felix Craig je nkulamusizaako ensonga zino zonna ozimanyi zinoonyerezeko omanyi oyo mulokole mwesiga ate mulokole simuno abalokole bana abennaku zino mulokole wennamirembe abo baba balokole abo baba balokole namirembe ku church abo baba balokole baddala we wava omusajja gabagamba yali Archbishop gabagamba yali omukazi Stanley Tagali naye yali wennamirembe ate yali mulokole oyo mulokole tabukiriza bwenzi ni yaloko oluvannyuma yayatula Bishop Kazimba yamwatuza omanyi tulokoka ne tugwa ne Yesu Kristo Sitani yamukema ku lusozi n'amugamba nti ekibuga kino kyonna okiraba Kwezi kiriza nkikuwe weegande Katonda okitegeera n'agaana n'amugamba nti gano golaba amayinja nsobola gafuula emmere n'olya n'amugamba nti omuntu tabenga mulamu na mmere yokka wabula n'ekigambo kya Katonda kakati tukemebwa Stanley Tagali omwana omuwala yamukema n'agwa n'atagalira gye batatagalira bagamba mbu yawaana ekyana kyamukola bulungi nnyo naye oyo oyo mukulembeze waffe wanzikiriza tumuleke baawe tukirizibwa kumwogerako naye ekyana wakiraba ebisambi byonna nga ate nandikirabye ntyanza atakituukako kyokira mu mawulire wakiraba gwe ebisambi wabiraba oti red paper yabiteeka yo tewabiraba ebo babijja luddawa ne message tewaziraba ze baateekayo oli muntu wa Katonda yendinya tumuleke mukulu Kasuku bw'oba oyagala kulamu ne ku lusuumu yeetonze ebyo tusobola byogerako naye biri tetujja kusukawo wano olunaku lwaleero tujja kuddingana buli mwezi tujja ne tukolayo akantu mu wiiki esembayo kambasuuka mbagaliza okusula obulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulula bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiliamu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange